ebigenda nno mu maaso bingi. Ngenda kukola ebintu bisatu. Ekisooka ngenda kukubuulira ku Anita Among ali mu mbeera ki, yasisinkanye President Yoweri Kaguta Museveni. Ebyateeseddwa ebyabaddeyo bingi nnyo. Abantu tugenda kuswala, wakuba enduulu, wajjonkera Anita Among, akomawo ate nga muba. Otegedde ne Kabanda yavuddeyo, omu ku baasoma ekiwandiiko n'atugamba nti ebintu byemunsibako ebya ssente matu ga mbuzi, naye nze ng'omuntu sisabanga ku Anita Among ssente. Naye nga byonna bimaze okuggwa, yasisinkanye pulezidenti. Biki ebyavuddeyo? Bwe tunaavaayo awo nkusaze ekkubo. Nammeere n'atandise. Abantu abalinyirira Nammeere yatandise emirimu. Ayagala bwa super minister, ekijja si muntu. Nga tuvuddeyo ate awo tugende. Omukulu Bujingo, Pastor Bujingo atututte n'agamba nti buli munnayuganda woli olina okusabira eggwanga lya Isirayiri. Nga tonnalowooza kwekolerako byokka, gosabira Isirayiri ne boddeka nga tosabye. Tugamba iyo Isirayiri etusabirako ddi? Bwe tusabira ne tufuna ki? Waliwo embeera eraga nti Abayisirayiri bo bantu nnyo singa ffe. Gw'obiraba otya? Kasozi Samuel. Oli otya ssebo? Ndi bulungi. Ogamba otya? Ndi bulungi. Ssebo. Babuuzeeko abantu bo bonna. Nakwebasa abalabi baffe mu bitundu byonna gye basinzira okuba nga batulaba mukola kikulu nnyo, ate n'aba comments abo nabo mbeebaza. Mulimu abantu ddala abalina comments olaba nga ziri educative, abo bo kikulu ddala, ate n'abatalina ziri educative nabo tubeebaza, batulaga nti gye bali era ensonga baziwulira. Omanyi omusomesa bwe lw'osomesa abaana n'ebulayo akubuuza ekibuuzo kyeraliikiriza. Oyinza okuba by'osomesezza nga tebabitegeereddeeko ddala oba nga bategedde nnyo, so kaakati naffe bwe tubeera ne tubulayo bwe bati ate kiba kyeraliikiriza, naye nga tubeebasa mwenna abafaayo okulaba nti nomutugoberera. Anita Among emirundi yatunyumizaako emboozi nti waliwo omusajja yayingira mu kutuba nga yakutuba seeka ayimiridde emimbali asomesa abasiraamu. Moze wulirawo wano, asomesezza abasiraamu ku busiraamu bwe butambula, avumiridde kino ayogedde kiri. Omwomu ye yagenda afuluma, omwomu yafuluma n'ayogera n'asukka mu ssaawa emu ayingidde ey'okubiri. Agenda otuuka mu yokusatu ng'omuzikitu gwonna mukalu. Ne musigalamu omuntu omu n'agamba abantu bonna kiki ekibatutte gwe n'osigala nti oyimiridde ku musaalo gwange gw'abadde alinze gwokka gwe wooguviirako bwoti nga baawukana ndi bweru woviira ku musaalo byoyogera byoliko si byenjagala naye nkyabaza woyimiridde musaalo gwange nguleka sijja gufuna so maliriza nange nkuviire obwesigalira okola tetubyetaagira. Katusandike ne Anita Among. Anita Among amawulire gatandise okulaga nti yakomyewo wa pulezidenti. Babadde mu mboozi ey'akafubombo n'amusuubiza byamusuubiza ebyenjawulo. Ng'erimu ku byo emmotoka ebyobugagga bigenda muddizibwa. Ekyokubiri abasirikale abaali mu maka ge Bukedya wawawa abo baavuddeyo bonna. So yabadde bagamba nti nno bali ali under house arrest. Abo baavuddeyo. Baasigadde wano e Nakasero kwaga amaka ng'ate era ne luli we yali tannaba era babadde babeerawo. Wabeerawo obukuumi. Kaakati kigatto wange ne mubuuza ensonga eri ki, n'aŋŋamba Anita Among yava mu lubu lw'abantu ba bulijjo. Pulezidenti ayinza kumukkiriza ku leveya, ajja kukiraba nga wayinza okuba tekisoboka kumusu eri waggulu beerawo advisor woba otandikira. Ensonga eno ogiraba otya? Ekirungi kiyambe kijustifyinze bye nayogera ku Anita Among. Ne bagamba luno si lutalo lwakulwanyisa nguzi era temukirowoolezaako ddala. Wabula lwali lutalo lwakusayira ensinga Anita Among. Then wamala omusayira ensinga ebigenda okuddirira ate bijja kwewunyisa public era bibyo bibeewunyisizza. Anita Among, first of all, President Museveni si ye musiru ennyo. Amanyi obusobozi bwa Anita Among. Era nabagamba nti mukazi mulwanyi.
ti Anita Amongo n'amaladde sayidi eri mutubira naye Anita Amongo waba mulwanyi we bana abalwanyi gwe mulwanda naye ku ddwaniro ne mumutta ne mujja ne mumukubira saluti. Abasirikale balina discipline. Balwana n'omusirikale n'abazunza okumala omwaka ne bamala ne bamutta ne bakakasa bamuse ne bajja ne bamukubira saluti ne bagamba yadde ofudde naye obadde muka. Yes. Yadde ofudde obadde mulwanyi ne bamuwa saluti. Yes. Bali cognizinga obuzira. Kati ya Anita Amongo tosobola kuba Anita Amongo n'omuhumiliating okutuuka oyina okumulekera mu presence yo tasobola kikola. Ayina olekeramu amulekerawo weeyewuliriranga naye muntu kuba Anita Amongo singa amala ne katugeze kale oba NOP oba PFF oba kiki n'amala n'asala n'adda wali oba Common Man's Party wasobola okubeerawo ekizibu eky'amaanyi. Ebyama amanyi bingi era Anita Amongo waba mu mawanga nga gali agategeera bamukolanga bwolaba gundi bamuyita Father of atomic bombs. Father of atomic bomb mu America bali bamuyita Oppenheimer. Oppenheimer ye yakulira Manhattan project eyakola atomic bomb mu America. Era we bagigezesa ye yayogera n'awa quotation gye yaquotinga okuva mu Bible y'Abahindu. Naye we yamala yawasa omukyala eyali yasomerako mu East Germany. Bagamba ono wa bulabe. Bamuteeka under house arrest okumala emyaka nga 6. Oppenheimer, father of atomic bomb mu America. N'abeera under house arrest. Surveillance saawa yonna. Temumanyi kijja. Ayina ebyama bingi byamanyi. Singa omukyalo ono gwasiza asomerako mu East Germany watya ng'ayinako akakwate n'abakomunisiti mukyala we. N'agenda abba ebyama bya nuclear n'abibuulirako be yasoma nabo ba OB beeri ne bamuteeka under house arrest. So kaakati ne Anita Amongo abadde mu gavumenti diiru zonna ezisinga ez'ekiyaayi azimanyi. Atambudde nazo ezisinga yazexecutinga. Yes. Ezimu ate kuko nga waliwo ne ssente abanene abo n'okutuukira ddala ku top ze bamanyiiko nga Anita Amongo abimanyi. President Museveni ye muntu abeera ne likodi ne bazikuŋŋaanya ne bassa wali ne bakuŋŋaanya ne bassa wali. Anita Amongo ye muntu abadde ne intelligence ng'ayina ba informa aba buli kika buli wamu. On behalf of president naye on behalf of her interests. Amanye ekiri mu poliisi amanye ekiri wano bamutuukira kuba Anita Amongo abadde mulungi mu kugaba. Abamweyunira bangi olugambo abamululeetera bangi. Then n'eddiiru nnyingi zaakutudde on behalf of president n'abalala. Kaakati omuntu ng'oyo w'omulwanyisa n'omuta n'agenda watandika okussa mu kaati ekigambo okuggyako ng'omusse. Ate of which w'omutta musobola okufuula omuntu sayinti wano. Ku gundi kuba ekyo babadde bakiranga political witch hunt. Anita Amongo mumuyigganya lwa byabufuzi kuba alaze interest ayagala obwa speaker. Bw'omumuttirawo musobola okukolawo ssebo akadini n'osanga etteeso nga bali eri bagenda ku ntaana ya Anita Amongo buli ddakiika. Naye wano nga abantu bakaba paka kati ku Serena ne Banda. Yafa. Ate nga bambi yali tamanyikiddwa nnyo n'egundi tennaba. Naye buli w'omwogera buli omu atiisi alumwa bambi omuntu oyo. Kalowooza Nantaba singa yafa mu biseera biri we baali baagala omutemulira. Singa muzira. Singa abantu balumwa nnyo. Kaakati Anita Amongo ali under house arrest mukutte emmotoka muntu n'amala n'akutukira awo. Omanye kyali baddaawo. Baatugaye pressure emuluma okufeera. So kaakati President Museveni nga ye omugezi ekyakimanya. Tosobola kuleka Anita Amongo agende. Mu byentalo waliyo sometimes kyali under good Samaritan laws naye nga mu byentalo bagamba bakyava ku gundi mu biseera bya Crusades 1200 baali bamuyita Saladin yali General we Syria. Abakulembeze ba Europe bakabaka abamawanga ga Europe kwaliko kabaka bali bamuyita Richard Lyon Hearted owa Bungereza. Ne kubeerako Frederick Barbarossa owe Germany oba Red Beards yalina agawolevunga ga red ne Henry owa Bufalansa. Bakuŋŋaanya abantu bagende banunula ebifo ebitukuvu mu Middle East Yerusalemu ne bakuŋŋaanya ba Crusaders abantu bonna abaagala okugenda okulwana. Jeno w'Abasiraamu Biden bali bamuyita Saladini
Saladini era mu basiraamu y'omu ku ba top abasatu abakyasinze okubeera abakugu mu kulwana. Saladini yaddira gundi Frederick Barbarossa yagwa mu kateebe oyo n'afa. Kabaka w'e Germany yakulembedde Richard Lionhearted, Saladini ne bamufumita akasaale ne bafumita Richard Lionhearted. Kabaka w'e Bungereza. Saladini n'asindika abasawo ne bagenda bamujjanjaba n'okukasikamu ne bakasikamu. Nga Saladini abadde awudumira side ye. Bavudde eri bazze kulwanyisa abasiraamu babagobe muki mu abazungu abavudde mu Europe. Abakristaayo bakatuliki bonna beekuŋŋaanyiza bagambye tesobola kukkiriza busiraamu kuwamba bifo bitukuvu nga bwe bulina Yesu we yazaalibwa na buli kimu, ne batandika crusades ez'enjawulo. Zaatwala emyaka nga300 crusades ez'enjawulo. Kaakati emu eyabaleeta okumanya nti bajja kuwangula abasiraamu yeeyo, Saladini yabakuba n'afumita Richard Lionhearted ate n'asindika abasawo be ne bamujjanjaba. Kati mu mateeka g'entalo ne bajja nga bakisikayo bakintaguleetinga ne bakigatta ne Bungereza bagiyita Falkland War. Bungereza yali erwana ne Argentina balwanira ebizinga by'e Falkland. Bungereza yakuba emmeeri ya Argentina ate n'esindika emmeeri zayo ne zijjako abasirikale abalwanyi tebabbira yadde okubye asset eri ebadde ekuli obubi naye ataako obuntu bwamukasigala mutaasa. Saladini kye yakola tiyadde ofumisa Richard Lionhearted ye wabadde aduumira amaanyi gamuwedde kati naye obulamu taasa ogyewo threat ebadde ekuli obubi. Kaakati ne President Museveni akikozesa okubya amama mbabazi abadde akuli bubi ate tomusotta. Muleke abeereyo wayita ebbanga amaliriza omusisi omukomesaawo. President Museveni takuba munnabyabufuzi ng'abo ab'amaanyi n'amukubira ddala ng'ate eno mu Nuupu we bakuba gundi Mathias Mpuuga ate mulinnyirako ddala ne ku mutwe, si bwe bikolebwa. President Museveni akuba omuntu n'amanya mbadde mukuba lwako abadde super minister. Ekyo kiba kya bulabe. Okuliyetinga ba enemy bangi ate nabo bwe baba bakulwanyisa kufiirawo nti obeera obapushize. Bagamba nti singa oddira kapa n'ogisindikiza n'ebulwa weeyita efuuka engo. N'ogisindikiza n'oggala oluggi n'ogikuba esobola okukola ekyotosuubira kyonna. Kapa ogaddewo amadirisa buli wamu wonna we yaliyise edduka egenda mu nsoni ogitaayiza ebuuka okujja n'oggwaliyo bwegendere nga egamba kati kati yamukoma okuba ennyo wano bampuuga baani bonna nabo bafuuka engo ne babalwanyisa. President Museveni ye kyatakola takuba muntu kumutuusa ku kisenge. Wano wagundi Samson Mande, Anthony Kyakabaale badduka nti baali bayeekera. Wano tewamulabye Kololo nga amuyise n'awa n'obujulizi nsiba mbalaba abaleeta amanyi nti abo bammande singa beegatta n'abalala bwe bati bakola force ne Obote kyataakolanga. Obote we yagobanga bonna ne bagenda e Kenya teyatawaananga kuli konsayiringa abo mbamaze abo ne bagenda beekuŋŋaanya Kenya ne bamulumba, Tanzania ne bamulumba. Kali Museveni ye kyatabawa gaapu eyo. So kaakati yamanya nti okubya embabazi abadde super minister yabadde secretary general yalina rigesa za NRM yalina buli kimu nga kumpi pato ogiraba ng'agirinako percentage nnene. N'amala n'amukuba n'amussa ku ttaka n'amala n'amulekawo, teyayongerezaako, teyaseeteza. N'akuba Gilbert Bukenya. Gilbert Bukenya ffenna twali tulanga ddala asobola okusikira pulezidenti nga ne waaba atandise okukola ebikolwa yaasimireetinga President Museveni afaananira ddala Museveni. Yagamba alinamu ne ku vision naye. Ne ku vision. Kobbo ku vision awo obojjiro olina vision. Ne balyoka bamunyiga ku za Kyogamu. N'amunyiga ne banyiga Bukenya ku mmotoka ze bahayalinga ku biki byonna. Amunyigira mu kkooti eri mu mateeka. President Museveni n'amala n'amusuulira tawulo. Ne bikoma. Amaze okumugjawo ettutumu lyalisiza naye ate tomutuusa agende mu kkomera na kukola bye n'amuleka. Gilbert n'asirikira eyo. Okay. That is yenkola ya President Museveni. Nadda ku Mike Mukula. Mike Mukula baali bamusuubira nti musajja obugagga bw'alina n'oba smart we naki asobola okusikira President Museveni. Ne bamukuba naye still ku Kyogamu awo. N'amala ne bamukkakkanya. Mike Mukula mugambe ku kakati yogerako ku bikwata ku ntebe y'obwa president. Ayinza ofubutuka embiro. Kadaaga najja n'abeera kuba buli ssaawa wabadde ng'awo abantu abasuubira nti bano basobola.
Kadaga amaanyi ge balina nga bakulaga ku bakyala ne kuba yalina credibility okuddira mu President Museveni bawolomya Kadaga nga bamukubisa Anita Among n'amala n'avaayo nabyegaana nako nze saagala ba president sibiriimu Kadaga ate mukazi wattu nno yali akolera bukolezi anti bakusuubira bakusuubira kati abantu bwe balaba amaanyi ge ne bagamba omukazi ono ate asobola n'okukwatamu tulina okumussa naye twafirwa Kadaga ng'eggwanga Gain power yali waggulu nnyo Rebecca Kadaga twamufiirwa lwakuba Kadaga teyali mulwanyi nnyo nga Anita Among Kadaga yali abeera mu ssente bwati naye nga tamanyi zikozesa Anita Among abadde oba teyali mubbi Kadaga nga ye teyali mubbi ng'akola mirimu gye naye era naye abiina naye Kadaga abamu nga bakadaga abo they are gentleman thief oba gentlewoman thief waliwo gwe bayita gentleman thief omubbi ajja n'akubba n'akuggyako essimu n'agamba nti kiki kyoyagalamu namba ki z'osinga okwetaagawa nti ziwandiika era yini yiiyo ne memory ogyetaaga yiiyo n'amala n'agenda atakulumizza gentleman thief so kakati abasinga abamu abo ba gentleman thief babiyiiyayiiya ne batalabika nnyo tayigira nnyo talumya ba beneficiary tojja kulaba nnyo nti zaali zigenda ku bano n'asigira za parliament zaali west n'azigwamu Anita Among ye kyataali Rebecca Kadaga kyataali no Rebecca Kadaga yali gentlewoman thief ate ono ye n'abeera bano ababbi ddala bakondogolo abba olaba teri budde Anita Among nga ye ssente azikozesa azigwamu ne byakola abikola ne mwenna ne mubiraba openly si byakukweka naye nga bonna bwe batyo bazikwatamu bonna bazikwatamu so kaakati President Museveni yali tayinza kukikola ekyo abadde alina okukuba Anita Among nga asset ebadde ennwanyi bakijje kuba sipiika olwamaze okuba nti omukazi mutuufu akkakkanye yabadde alina okujja kola nga Saladini asindike bamujjanjabe era nalaye bamugamba referral agende emulago kaakati bali mu kumurehabilitatinga tulina omumusigaza talina kwewaggula kugenda talina kufuna kirowoozo abakulembeze bonna abaludde mu bukulembeze bwe batyo bwe baakola Ebufalansa waliyo Louis the 14th 14th oyo alina ebyafaayo bingi ensi tennabifuna tumukolemukolo mu program ye dictator owookuna ku baakafuga ensi yali w'amaanyi Louis the 14th naye ye yagamba he's the law ye yagamba am the law and the law is era gwe baali batwanga Sun King it all the powers radiates from him naye omusajja oli yali muka nti yaddira n'amanya Bufalansa yalina ekizibu ekyaba nobo abataka nga nobo omu abeera n'ekitundu ekyenkana Buganda ali ku ruutinga amagye yakuŋŋaanya omusolo n'akola ati n'amanya bannobo abo kuba ku byaliwo bannobo baafuukanga ekitabo mu mawanga gonna newogende Japan waliyo ze bayita Nika Rebellion baddayimyo bannobo bayo bali babayita baddayimyo beegugunga abagagga kabaka okumanya bali baatemula kabaka baamutemula bubi nnyo bali abasajja abajapani bafe beegugunga revolution etandika kabaka n'abalwanyisa ne bamanya tulina kumalawo kabaka okusigaza rights zaffe nga bannobo gwe tulina okugjawo baasetinga assassini yagenda n'agwa mu ttooyi bagimusetingira ng'alina kugwa mu ttooyi nakka mu ttooyi n'amalayo ennaku nga bbiri paka kabaka lwanajja mu ttooyi ekitala kyava mu kabiina kye baamufumita assassin yayingira ttooyi n'abeera mu ttooyi ennaku nga bbiri asirikidde mu ttooyi wansi eyo alinda kabaka lwanajja n'alaba nti ani ajja nti juno paka kabaka we yajja n'amufumita ekiso kyamuyita manju paka wano mukamwa ne bamutta so rebellion nga ziva ku bannobo kati ono yamanya nti bannobo baabulabe nnyo abagagga balandi road kuba be bakuŋŋaanya amagye be bakuŋŋaanya omusolo n'ebira ye kye yakola n'azimba olubiri lwe Versailles olunene olutagambika ng'olugamba lwe lusinga okuba olw'amaanyi n'okubeera expensive baali mu kuvuganya awo bonna baalinga bazimba mbiri kyova olaba abantu nga Anita Among azimbye ennyumba eyo muwagira tulina bannayafuza abakopi abba ssente naye n'asigala mu luntu bali Masaka eyo bakopi bazibu naye nga baga tulage wagundi nti ebintu ng'ebyo kati Anita Among ne waba afiiridde wano ababukedde basobola ogifuula ekintu n'abaliyitawo baligamba waliwo wa sipiika yes so ze mbawagira kati naye mu Europe baalinga mu kuvuganya ku Paris zisinga
gondi n'azimba owe Spain yazimba Escorial Palace. Escorial Palace. Ayi nga tegambikako kitalo butalo. Russia ne bazimba Winter Palace kakati yafuuka na theatre. Yemu ku theatre ezisinga naye lwali lubiri lwa Kabaka. Bana theatre y'amaanyi. Winter Palace. Kakati ono n'alyo kazimba Versailles. Omufaransa. Kuvuganya. Naye yazimba Versailles. Ndowooza eri ku acres ezisukka ne mu 2,000. Ogambye ki? Ennimiro zokka eziriko gardens. Fountains eziriko zokka ezipikisa kitalo butalo. N'azimba Versailles. Louis XIV. Naye ekyakimuzimbisa kuddira bannobo bali nga buli nobo bamala ebbanga nga basula wali. Mbalabakaawo. Ovaayo eggulu West Nile newa ne mujja wali nga we musula. Abaali tegese okwegugunga eri muli wano. Yes. Mbalabako. Era nga Kabaka buli ku makya azuukuka bw'ati n'ateekawo amwambaza omanyi baalinga balina amalala. Amwambaza abeera ready ateekawo emikono ne basonseka n'ayambala. Present sir. N'amaana dda wali n'asinika abasenya ne bamusenya. Nkulaba. N'amala n'ateeka wali amwambaza. Kabaka wa France. Bwe batyo bwe baali. Waliwo amwambaza. Amwambaza. Waliwo amusenya amannyo. Amusenya amannyo wali. Ateekamu engatto wali. N'amala n'alyoka ajja wano. Tongamba nti ne mutoyi wa banka yamukolangako emikono. Basobola abo abasajja bingi baayinanga. So kaakati nga bannobo mwenna mwayimiridde dda waaba wakuzuukuka ku ssaawa 2 mwayimiridde ku 12. Muli awo mulinze Kabaka abawuubireko mulyoke muddeyo mu lubiri ewammwe. Nga naye buli omu yamuzimbira apartment buli omu waasula. Ate nga tebakomawo buli omu oweerezaayo omwana wo n'abeera mu lubiri forever. Tiwamu n'alumba olubiri omanya naawe abaana bo bafiiramu. Nga 14th yali w'amaanyi. W'obanga gwe nnobo w'e Masaka nga Masaka we yali ennene weereza omwana wo wano abeera mu lubiri tavaawo. Nnobo w'Empigi ow'Ekitigumu ng'oweereza omwana Tubale wa Buddu. Owa Buddu Owa Ssekiboobo. Naye aweereza mu lubiri. Basulaawo na Kabaka babeera ku lubiri awo. Nti kuba baalumbanga embiri ne batta abaliwo kaakati w'olumba omanya n'omwana wo afiiramu. Tufiira wamu. Awo wonna akontrolinga bannobo buteewaggula asobole kulowooza nti ekiri wano nammwe kyammwe ate nammwe muli wano mbalabako temujja kudda eri mukola ebikola. Kaakati Pulezidenti Museveni naye yenkola gy'akola. Waomuleka omuntu ne yeewaggula yakirabira ku Besigye. Besigye olwewaggula n'afuuka ekirala. NRM katono ekiseera ekyo singa yalingawo kati yali erugenda kuba baavaayo n'onnamungi w'abantu mu NRM. N'amanya bwekityo sikyakkiriza muntu bw'atyo. Kakati bonna abakuba n'abaza baba omufuuyirirako kakati Anita Amongo kyekyo kye baamukoze. Baamaze okumugjawo obwa sipiika takyakira yiminga wabadde alina influence ennene wabadde alwanira akakkanya asigaddewo we guba musota bagukuddemu bufangi obunnyo obuvaamu obusagwa kati muguleke gutaye ne guzannya n'abaana tewali asikola loosa gujja kunyiza amaaso nga tulina kyakkola kye baakoze Anita Amongo agenda kudda tekye bagenda muvunaana bye baakwata bagenda bimudiza atajja kumala amuwe n'ekifo abouncing back ajja kumala amuwe n'ekifo otulabira lushafo yonna ekisanya kiki ojja kumulaba ifundo nti ojja kumulaba nga be bamukuba abali eno mu office ya president ebiki oba sekyo oyinza omulaba ku office ya national chairperson banza nomuwa commission ennene so ajja kumuwa kuba abadde mukazi mulungi azannya empiki ze abasinga bonna abo abali mu NRM so kaakani naye president abadde tayinza kumuleka luno olutalo terwali munguzi terwali muki lwali lwakukakkanya nalabye Kabandaga abannanga Anita Amongo nze byanjogerako sibimanyi abantu balowooza nze namulwananga naye nze raba message wano tunyumya bulungi nnyo I love you my brother Anita Amongo I do this mbu ate yagamba yali yamusaba $2,500,000 obumbi 2.5 ngani asaba mbu Kabanda yali asaba gundi azitwalire jeno bibeerayo Kabanda ekyakigumire lwakuba kimuyambyeko nti ali kuwa muhoozi ne Kabanda yalifunye ekizibu ekitagambika ate lwaki abantu we batya oba Anita Amongo okuba kuba balwanyi ate Kabanda yakulaga nti olutala lulimu bwomu bwati ndukulembedde eyo disaster okuba Gilbert Bukenya tewaliwo muntu yamukuba nti wuuno bwomu Kadaga Anita Amongo nachi ne bamulwana ne president afa naye ono ye yavayo single handed yalina obuyinza namulaba Kabanda yajja yagenda emukono ewo both n'abuuza kyo kiri wano oboth gwogenda okubeera sipiika ebyo n'amaliza n'abuuza temukisanyukidde tusanyuse ssebo
tusanyuse abasigadde mutudde muli kuki naffe tusituse kakati Kabanda n'alagira yefudde king maker Anita Among takyadda n'amala ne White Bar n'agamba kakati tayebwa gwe tulonze yagenda okubeera deputy speaker n'akakati nze ntambudde ngenze ate era ne kiba nga bw'alagidde eyo disaster nene bamuplayingisa party mbi nnyo n'alagira nammere ng'akyakala ayogera biki n'ayogera ku Kabanda ayogedde muhooza n'amugamba enkyanga tebunnawera saabwe ziti weekebereko olabe ekijja ne bamusena nammere ne bamusena nammere yavaayo n'amaanyi essaawa eno nammere omwerijjako omanyi gwe kyolina okumanya nti gavumenti ya NRM eringa woolaba amasiga galiwa kwe bafumbira gano ge bateekako asatu entamu teyimirira ku ssiga limu kati NRM erina amasiga geyimiridde keyina power blockers ez'enjawulo Kabanda ojja kuvaayo olw'okuba oli wa muhoozi nga Nammeere ayina waali ewala nawe wali obuyinza baamala ne bakwata Nammeere abaamugjayo mwabamanyi ekibuuzo kiri awo kati Kabanda agende mpola ate mangu nnyo n'afuuka minisita tamanyi power blockers ziri wano Kabanda ajja kumaliza ye creatingide ba enemies olw'okwagala okwefuula king maker birekere bali agamba batuma mutume anti Kabanda agamba bantuma kutuma kusoma ekiwandiiko kyekyo akikole kuba kyekiseera kyalimu baamuwa obuvunanyizibwa naye amanye disaster nene kuwaffe batugamba nti it's only a fool who rushes bad news ngenda kuwa story eyo ng'ategeeza ki omusiru yayanguya amawulire amabi sooka weddeko ogambe ganaaba gatya waliwo gondi omugagga yali gondi babayita ba mineral mog yali ali mu birombe naddala mu Africa eno nga mu Greece omugagga n'agenda ayagala omuwala Nalulungi mu Greece kati pilot eyali amuvuga eyali amuvuga ng'omuwala ono Nalulungi alina ate omulala gw'akyakala naye naye ng'alina omugagga ono pilot eyali amuvuga n'akimanya nti alina gw'ayagala bwe bajja engombe eno tisono efulu who rushes bad news si buli ggulire lyonna nti olina kumala galitwala sooka osirikemu bwe yatwala eggulire lino n'abulira omugagga ono ali mu birombe nti mukyala wo alina omuntu gw'ayagala kyokka gw'akambako Nalulungi omugagga oli afa mukyala we so ekyaddirira pilot ono ne bamusindika ku mission e Congo ennyonyi n'ekurashingirayo teyadda nga naye kyali kiseetinge bakiŋŋambako ku New Vision bwe twali twakagendayo omusajja yali akola programu yabyabulimi erinnya sirijjukira yaŋŋamba bw'ati nti olunaku lumu baali bagoba abakozi ku New Vision awo ekyali lupapula lwokka lwa New Vision kaakati kye baakola ne bamuyita njagala otwalire gundi ebbaluwa ye ey'emirimu omugambe management bwekoze eki bwesazeewo tumuwummuzizza tumugobye mu bufunze naye bwakubuuza mugambe si bibyo tubikuwadde buwe management bweto bwekoze eki bwesazeewo ng'agireeta nti kasozi kwata bwekito bekizze tewali kyakkola ne bamuwaza abantu nga 8 n'atwalira oli editor n'atwalira ono marketing n'atwalira ono reporter twalira ani saabu bwe yazaggwawo najja mbamaze anti yali azimuwa n'amuwa eyiye kwata nti ate kiki management so luliye yabadde agaba ng'alaba kiri okke okutwalira abantu amawulire ago amabi abadde alaba kyangwino bamugamba naawe genderamu anti management bweto bwegambye kyokka ng'ekyennaku bali ate ye yabawadde bali banyiigidde ye so kaakati ekyo kyebagamba era omugagga oyo yamaliriza nga pilot bamusindise Congo ennyonyi nekurashinga ye naddawo n'omukyala w'emirembe gw'obadde okola olugambo olw'ekisa otwawukanye n'omukyala otwawukanya onjawukanya n'omuntu wange omulungi so kaakati ne Kabanda yeddeko tajja kutambuza lugambo luwera lwe banaakuba Kabanda oli wantu alugjayo nalabye ajjeje essimu alaga mwana message nkusomere Anita Among soma bino biki ebyo bino biki nkulage
omwana n'amubuuza is it worth it n'alyoka adda engulu temulimu byasobola kwesigaliza kulage Kabanda ayagadde nnyo okubeera king maker naye nga yeerabidde nti bali baakolera naye agamba batuma mutume musajja wattu yes bamutuma ekyakikize naye Muhoozi yamutumye okulaga message ezo Muhoozi yamutuma oboss yamugamba waliwo naye tenogira ddala obalagira dda nti yenze zakola tekibanyumidde n'owaga abatasituse kiki temwagadde agenda asome story ya gundi ya Esther we baali baagala okutta Abayudaaya Kamani Abayudaaya baayagala okutta nga mwe mwali ne Esther mukyala wa Kabaka Zekisi by then Kabaka Zekisi yali afuga yali media ndi Persian Empire Esther nga mukyala mulungi nnyo Kamani yakoze olukwe olw'okuba Kabaka amwagala nnyo akoze olukwe tutta Abayudaaya bonna bagenda okumaliza Esther yagenda n'ayingira ewa Kabaka mu budde bwe baali tebamusuubiramu ne munnaku n'ayingira ewa Kabaka ne batamufumita n'abagaininga omukyala yakonvinsinga Kabaka Kamani baamaliza ate we yali ategese okuttira Abayudaaya gwe battirayo yakozesa amaanyi mangi olw'okuba Kabaka amaanyi mangi okusinga amwagala nnyo so kakati Kabanda agenda asomemu awantu awo Muhoozi asobola okukwagala nnyo ekitabo kya Esther alabe ekyaliwo kugu Muhoozi ayinza okukwagala ennyo naye ate tusukkawo essaawa yonna osobola okulya n'abalangira tekikufuula mulangira essaawa yonna basobola okutemako bwe bati ng'oli ku ttaka so yegendereza nnyo abitaddemu nnyo amalala n'akuliyeetinga abamuwalana bangi ekitali luli bwabadde kaakati abamuwalana bangi akendeeza kasita ogenze ku Esther ate nenzijukira eyo nvuddeyo waanita Amongo kati nzize wano obutereevu ate ku nsonga ndala yonna gy'osinzira okutulaba tusanyusa okukulaba nyina omukulu Samuel Kasozi nabadde mpuliriza ezimu ku nsonga z'omukulu Bujingo Pastor Bujingo n'agamba nti bannayuganda temwerabira ne baŋŋamba emuye ku ssaala ewuwe nga tonnasaba kintu kyonna era n'endiga bakimanyi endiga zonna mwe muli tulina kusabira eggwanga erya Isirayiri nga tonneerowoozaako oba enjala ekuluma oba tewulina ssente Katonda waki wa Isirayiri tugisabire kubanga Isirayiri ggwanga ddonde tukuvu lirihore terina kabi konna erinsi ffe tulina akabi gye riri waawo ebitabo bigamba ki tandikirawo Kasozi okusookera dda ku kyo kusabira Isirayiri kyagwawo nnyo naddala wano nga Hamas emaze okubalumba mu October mabega eri yebasalaasala awo ne bagwira eki so makyaki gonna gatandika nga prayer for Isirayiri n'ebiki bye ngamba laba akajanja anti gwe toli mukkiriza siri mukkiriza naye newoosoma ekyawandiikibwa ekyo tusibyako ffe bannayuganda osabira Isirayiri ekyawandiikibwa ekyo kiri mu Psalms oba Zabuli o Zabuli Zabuli ya 166 olw'omukaaga ey'omukaaga ate tegamba kusabira Isirayiri yagamba pray for Jerusalem musabire abo bonna abali mu bigo bya Yerusalemu babeere emirembe tebagamba sabira Isirayiri ne Jerusalem byanjawulo era Jerusalem anti byali bya Isirayiri ate nebimana ebifuuka bya Yuda Isirayiri nesaanawo anti zaali kingdom bbiri waliwo kingdom Isirayiri oluvannyuma lw'abaana ba Solomoni Jerobowamu ne Rehobowamu we baakayanira obukulembeze ne bakutulamu Isirayiri eyali Isirayiri eya Biden ne kutukamu Northern Kingdom ya Isirayiri Southern Kingdom n'ebeera eya Yuda gye bayita batya eki eya Southern anti ya Yuda kingdom ya Yuda era n'Abayisirayiri n'Abayudaaya baawukana Israelites and Judaism oba Judaist baawukana batya Abayisirayiri byebika 12 ebiva mu baana ba Yakobo awo Yuda taliwo mwali mu Isirayiri naye ate Judaism oba Abayudaaya be bava mu mwana omuyuda
ye kingdom eyali eya wansi southern kingdom eya Yuda ye bayita Judaism. Yes, ye kingdom eya Yuda. Kakati Juda ali part of Israeli. Okay. Naye ate ba Nafutali, ba Gadi, Laubeni tebali part of Judaism. Kuga Judaism ali independent. Ali independent. Nga ye bogamba nti no fenna kabaka yatuzaala nono omulangire yatandikawo family ye n'akutulako n'atandikawo ekya naye nga naye yali Muganda era Muganda. So Yuda mu Yudaaya mu Isirayiri. Naye ate Abayisirayiri bano abalala si ba Yudaaya kuba tebava mu Yuda. Abayudaaya be bantu abava mu Yuda. Era ye kingdom eyasigalawo eya Yuda eya Isirayiri bagiwamba mu 722 BC Assyrian Empire Assyria yajja n'ebawamba bonna ne batwala mu bunyage. Biden bali bamuyita Ashurbanipal ne Senakeribu babawamba ne babatwala mu bunyage bonna. Naye kingdom ya Yuda yo nesigalawo. Entalo zaabwe teyazirimu. Yo we bawamba wano ne basooka batwala awo nga bamanyi banaddira eno ebizibu ne bibakwatira eyo ne batadda. Kati Yuda nesigalawo. Era ebika ebisinga kumpi 9 byatwalibwa ebya Isirayiri ku bika 12. Ne wasigalawo ekika ekya Benjamini n'ekya Juda n'Abaleevi abataalina ttaka. Ekika kya Leevi tekyalina ttaka. Mu Isirayiri buli kika kyalina ettaka lyakyo. Naye ekya Leevi bo tebalina ttaka. Nga baalitunda baali baba. Katonda we baali bagabanya bo tebaabawo olw'okuba bo baali babawo omulimu ogw'okuweereza mu tempo. Nga temujja kuddayo eri kulima mulinda bye balimye ne babibawa ng'ekimu eky'ekkumi. Omugabo gwa mugujjo buli mu tempo nkulaba so bo tebaafuna ttaka. Kaakati abo bye bimu ku bika ebyasigalako eno mu kingdom ya Yuda. Kaakati Yuda neebeerawo paka okutuuka okubatwala e Babuloni. Era e Babuloni eno gye bakompozingira Psalms oba Zabuli. Zabuli ezimu waweza tuyita pre-exilic Psalms nga bazikompa ennyimba ezo baziyiiya nga tebannagenda mu bunyage Babuloni. Endala ne baziyiiyiza Babuloni. Endala ne baziyiiya nga bakomyewo Babuloni. So bagenda okuyiiya Zabuli zino Isirayiri nga teriiwo nga waliwo Yuda. Kati eno gundi egamba musabire. Bakikyusa bukyusa ne bakisiba ku Bayisirayiri. Naye olunyiriri lwali lugamba musabire Yerusaalemi. Yerusaalemi Biden kyali kifo kitukuvu ekye Yuda. Abayisirayiri balina Samaliya nga kye kifo kyabwe kitukuvu. We bakutulamu kingdom ezo ebbiri. Abayisirayiri bo ne badde Samaliya. Samaliya ye wakati. Samaliya naye era part mu Isirayiri. Waliwo bakitanga Mountain yani. Etali Zion. Etali Zion. Nga bo we basabira era uje bagenda gye baweera saddaaka zaabwe. Abayisirayiri. Then Abayuda nga bo baziweera Yerusaalemi ye wali tempo yaabwe. So balina tempo 2 nga bakutuseemu. Kakati Isirayiri bo aba kingdom ya Isirayiri bagenda ogitwala nga temanyi Yerusaalemi yadde. Tegikwata nako. Bo bali Samaliya ye waabwe. Kakati bagenda okompozinga Psalms zino ye-166 ng'egamba musabire Yerusaalemi. Egamba baani? Abaana ba Yuda. Abayudaaya. Si Bayisirayiri abaali tebamanyi Yerusaalemi. Bo baali bamanyi Samaliya ku lusozi lw'e Samaliya. Kaakati baali bagiwa Bayudaaya abali mu bunyage Babuloni. Musabire Yuda n'ebisenge byayo na buli kimu. So Zabuli eno yali egamba kusabira ki? Yerusaalemi. Kaakati bano ababikyusa musabire Isirayiri simanyi we bakijja kuba Isirayiri yali ndala nnyo ne ku Zabuli eri gye basabira. Kati ffe baali bagamba Bayudaaya okwesabira okusabira ekifo kiri ekitukuvu Yerusaalemi. So si gwe munnamasaka. So si gwe ow'e Masaka, si gwe omuluuli w'Egindi osabire Yerusaalemi ekukwatirako wa teyina wekwatirako. Kakati bano abagamba okusabira Yerusaalemi bakozesa kajanja okusabira Isirayiri. Bagamba kusabira ki? Yuda. Era nti woonoosaba Yuda kasooke twebuuze. Onyirugamba kamala okulaba oba nduyinako wano. Onyirugamba kigwali eyo kikyolaba. Omanyi ki? Tusabire Isirayiri, tusabire bannayuganda. Okay. Nduyinako wano Psalms 122. Psalms 122 si 166 22.
chapter verse chapter verse ya mukaaga n'ey'omusanvu erimu wano nti pray for the peace of Jerusalem musabire emirembe gya Yerusalemi may they be secure who love you. May they be secure who love you. Abagala Yerusalemi tibanaaba secure. So kakati abantu kyekibasabisa kati na bano bujingo bagamba basabe mbu babeere secure olw'okuba basabidde Isirayiri. Then namana agamba peace be with you within the walls. Emirembe gibeere eri abo abali mu bisenge ebya Yerusalemi. And security within your towers. Eminaala gyabwe mu Yerusalemu. Kuba Yerusalemu baali bakizimba nga baateekako ekikomera. Ekikomera ekyo kyaliko emiryango ng'ena waalingawo Damascus Road newabeerawo buli wamu emiryango nga naye gibeerako tawa. Kingdom ya Yuda. Kyova ne ku map bakulaga nga Judea tebakulaga Isirayiri. Era nalenda kubuza Judea eriwa. Nti yeeyo. Okuvira ddala mu 722 we baatwalira Isirayiri Northern Kingdom. Isirayiri eyawamu n'ekoma. Kuba yali yakutukamu. Eyali Isirayiri eyawamu n'ekutukamu. Kuba naffe wano we tuzaala abalongo omu abeera Katoli abeera Wasuwa. Kaakati nabali bakutukamu wa waggulu n'abeera Wasuwa. Kaakati baatwala famire ya Wasuwa yonna ne wasigalawo omu. Ne wasigalawo Yuda. Yuda oyo ye yasigalawo paka Nebukaduneza najja n'abawamba n'abatwala mu bunyage ne bamala ne bakomawo abaava e Babuloni ne bamalaawo ne bajja paka ku Yesu nga tulinawo kingdom ya Yuda. Kati ani aleetera abantu abali outside Judea okutandika okugamba naffe aye tusabire Judea? Anti kakati bano be baleeta akajanjambu nno naffe abali eno tusabire Isirayiri. Naye nga wano lwagamba Yerusalemi kyanjawulo ne Isirayiri. Isirayiri yali yagenda dda nga teriiwo. Kati lwaki mutusabisa eri eteriiwo nga naye bawandiikira kuba baba bagamba kusabira Isirayiri bambulire bawandiikira Saamu zino. That was post-exilic period. Bamaze okuva mu exile. Mu biseera bya bannakemeya ba Ezira n'abalala. Awo gyali myaka nga gya 4-5. Isirayiri yaliwo. Mu 4-5 Isirayiri yaliwo. Bujinga asobola okutusongerako nti yali waliwo Yuda si Isirayiri. Bujingo tasobola tukubira map. Kale aleeta atulage nti map Yuda yeno Yerusalemu yali mu territory ya Yuda. Isirayiri yali wano obontwalira bagamba Isirayiri yeggwanga ettukuvu. Ekyo okirinako obuzibu. Kakati ekyo ngenda kutuukawo. Badde nkyamaliza kano kyonyirwali lugamba kusabira Yerusalemi. Yerusalemu ekyali ekibuga mu Yudaaya mu Isirayiri yali teriiwo nga Juda yeriwo ne maapu zonna za Juda. Okujjako nga aliwo alina ate na kino kye batulimbalimba. Kale kakati bujingo baleme osabira Isirayiri olaba oba teebeewo. Bujingo bagambe nti tuwaddeyo omwezi teri kusabira Isirayiri mulaba oba eneggwaawo ejja sigalawo. Esaala zaabwe zikola ki? Mutawanya bannayuganda osabira Isirayiri balina impact ki? Noidini omusajja akwanye mukazi wo amututte mu lodge goze n'olinnye Kagere kikutaasa. Kati bano balinnye Kagere omusajja atutte mukazi mu lodge balinnye Kagere. Naawe oli eno oli wa bujingo musabira Isirayiri. Mugisabire Isirayiri kyekigikuumye. Defense system zaabwe. Kyekikumya Isirayiri? Kulwana kyekikumya Isirayiri. N'okugitandikawo yatandika na mmundu. Kale bujingo n'obulokole bwayite bunnaba kujja mu Uganda. Obulokole we baddisawo Isirayiri 1997. Wano juzi 1997. Obulokole bwayite bunnaba kujja Uganda. Bwali bweri mu America n'ewalajja bwali gyebuli naye bwayite bunnajja. Mu kugisaawo babujingo be baasaba. Anti bagamba basabire nnyo Isirayiri. Be baasaba ogiteekawo. Ab'ensi ziri endala baasaba. Baasabira wabbo. Okay, kale baba baasaba mwana mu 5 baaliwo okugisabira nga Hitler abatta. Esaala zaakola ki? Oba esaala zammwe kyekikulu ennyo ku Isirayiri. Anti ezo essaala abantu ze bataagira ze zaavaako abantu nga Hitler. Okola okuleeta bwe kibeera nga bwe kibeera nga be basabira be batanga Abayudaaya nze tebansabira. Bwe baba nga baasaba Hitler n'abatta obubi ennyo miliyoni 6 then esaala tuziveeko. N'odiini nga gwe musa waliwo akasole ke banyumya eyagenda ku kyaki okusaba agenda okudda nga akagaali bakabbi. Bwe kibeera nga agenda okusaba ate eggaali bagibba then nsabira ki?
kuba twetaaga protection bwe babeera nga basabira Isirayiri kitira n'abatta bwatyo Saya yakibuuza n'agamba muyingira mu muzikiti kusaba Katonda abawa obukumi naki muba muyingira mu muzikiti buli omu engatto zaziteeka wala ziteeke mu kaveera ezange nzitadde wali lwaki muzigira anti bajja kuzibba n'abuuza kati olwo obukumi bwammwe buli luddawa so kyova olabaffe batugamba nti most of the heaviest blows follow to those who seem to solve their problems through prayers. Abo abalowooza okusolvinga ebizibu na ssaala be basinga ofuna eŋŋuumi ez'amaanyi. Ebizibu bisinga kuba abo be byolekera. Genda olaba abaali mu Desi Camp gundi Auschwitz, Buchenwald, Treblinka n'awalala wonna. Abayudaaya baasaba Katonda okusinga essaala ze twasabye wano abaali mu Desi Camp. Bayodde lukaaga ne mubalaba nga incinerator zibookya. Nga mumanyidde ddala babookya omanya saale ziri awo naye abaasaba baawona bebe Sobibo abeegattibwako Ukraine ebyava mu Russia Germany bwe yabiwamba n'ebireeta Sobibo bye byagamba ffe tebajja kututta nga tulaba tulina okutoloka escape from Sobibo. Abataasaba bo ne batoloka baawona abamu abaali mu kusaba katono baggweewo. Sensi bwetu bwezeetambula gwe lowooza mu kusaba dawali otuule olabe kaakati bino babugingo byeberimba mulekeyo okusabira Isirayiri mulabe oba eneefaawo erina muntu zayo ez'omulembe mwe mulimu kyogamba gye tusabira ate yeekozesa mundu zezikibeezaawo buli dakiika Rafael kampuni ez'enjawulo zikola defense system ez'enjawulo mwe bugingo mukutte Bayibuli musaba musabiriza Isirayiri mulekeyo gisabira omwaka balekeyo gisabira omwaka balaba ejja kubeerawo bulungi bo bamanya ekibabeeza Isirayiri okuva edda anti weerabidde ndi mu bimu ku byo bye basaba bagamba emirembe obukuumi obugagga bugenda kubeera eri abo abasabira Isirayiri. Obugagga tebuliimu bwe tubadde nkiyitirizaamuko ekyobugagga tekiriimu nkiyitiriza bagambye safety nali lwakuba ati bagasemuja abali mu bisenge ebyo be bajja okuba n'emirembe mu Isirayiri wempulidde kaakati anti kyenkubuuziza nti kati gwasabira wabweru w'ebisenge oba osaba bibyo gwoba osaba bibyo bali be bagenda okubeera obulungi. Isirayiri nalwe tusabirako eno ffe nga bakusabire mu lwabwe olwabo Oluyudaaya bakusabire nga bakozesa kitabo ki ekyabwe kyonna bagamba bugaya Katonda sonyiwa Abayudaaya balina ebitabo byabwe ebirimu essaala zonna ze basaba naye zonna zigamba ki essaala ezirimu emu kwesinga okubeera ey'ettutumu ennyo eno gye tumanyi Amida prayer. En Amida prayer baba basabira abantu abo bonna abakoledde Isirayiri obulungi oba bebatwala nga bamesaya baabwe. Amida prayer era muno mwe basabira Cyrus the Great mwe basabira ba Napoleon Bonaparte omwo njagala mbuuliremu omuddugavu alimu gundi Bojingo bamutubuulire kale mu Amida prayer oba baali bamwogedde n'erinnya bali pronouncing batya erya Bojingo. Bali essaala zaabwe balina essaala zino dedication zakuzaawo tempani MK naye awagira Isirayiri tayagala muntu agikwatako anyway esijja kumwogera weewaddemba okuwagira naye akimanye nti nno entalo zezeerwana si eyamala obawagira era n'ebizibu byerina tabadde paati mujjo so kati n'okuwagira kwa MK nakwo tekulina impact nnyawo. So kati njagala kuwunzika eggwanga lino ettukuvu mpa ku butukuvu n'obutuukirivu bwa Isirayiri. Ebintu bino njagala tuve mu tendensi eri eyatuteekebwamu abakolonisiti naffe ne tujja ne tugikwata naye nga mostly Roman Empire yapromotinga ennyo bino byonna okuwa abantu aba advantage. Isirayiri ggwanga ttukuvu njagala tutunire obutukuvu bwa Isirayiri bufaawa kuba obutukuvu bulina okubeerako k'ensonga anti obutukuvu bwawe buliko Katonda ebigabibasuulanga tujja kugamba ne Katonda omanyi Bayibuli tulina nnyingi Abasamaliya balina ezaabwe mu Ethiopia eriyo Bayibuli n'ewala wabula Bayibuli obutukuvu bwa Isirayiri tubujja mu Bayibuli ey'Abayudaaya mwe tubujja naye n'ebitundu ebirala birina era abalonde baabyo ne Bachina nabo balonde balina bakatonda baabwe abalonda Abachina
naye olw'okuba twasaba nzikize ffenna tumanyi nti be batuukirivu. Isirayiri bwe baggwanga ttukuvu obutuukirivu babugyawa. Tutunule tulabe wavaawo obutuukirivu. Kuba ffe waliwo olugero olugamba wano mu Afirika nti omuyizzi omulungi bwadda n'embuzi aba mubbi. Omuyizzi nga omulungi mulungi nnyo yagenze mu nsiko okuyigga n'adda n'embuzi tumukwata gwa bubbi. lwaki Embuzi ebeera mu nsiko abamu abbye bubbi yayingidde mu biyumba bya banne. Yadde oli muyizzi bulijjo oleeta emisu n'ebirala era oleesa embuzi oleeta bugabi oleeta awo mbego tukukkiriza, naye yagenze mu nsiko ojja otya n'endiga oba mubbi. Isirayiri obutuukirivu bwabwe bwa bubbi. butya Isirayiri baazaalibwa abaana babiri, abaana ba Isaaka. Okay, katandike ku Ibulayimu. Ibulayimu agenda okuva ewaabwe Bukaludaaya. Baafubutulayo nno namufubutule. N'amala n'ajja paka Kanani. N'atuuka e Kanani n'asenga awo. N'agula akataka bambi musajja wattu ku famire ya Keesi n'abagulako akataka. Era we baamuziika awo kaakati Hebulooni waliwo ze bayita Caves of Patriarch we baamuziika awo. Teyakaayanako nti Kanani nsi yange ngiwambye. Ye yagula buguzi era ettaka lye yali akaayanira lyokka awo we yagula. N'afa n'azaala abaana be babiri. N'azaala Isaaka ne Isimayiri. Isimayiri gwe bagambe yavaamu ki? Ba Ismailites oba bano Abawalabu. Abasiraamu. Abawalabu si Basiraamu. Abawalabu bonna abali awo. Abawalabu awo bangi nnyo we tujja tubagoberera tuba twesinga. Bano bonna ba Algeria bonna abo. Bava mwoyo. Baava awo naye nga tebaali baawawo waaliwo baddugavu. Morocco waaliwo abaddugavu, Egypt baddugavu n'ebirala. Era n'Abayisirayiri we bajja eno tebaalinga n'Abawalabu baali baddugavu ne Bafalaawo baali baddugavu. So kaakati Bafalaawo byaddala byali baddugavu. Genda obalabe bonna Tontandika Hameni gwe baakaziikulayo entaanayi. Muddugavu nange musinga. Deka. Yalinga na Mudinka. Baali baddugavu bahati sashuti baani bonna baremuseza ku mitwe gya kukairo oyo gundi hati sashuti baali baddugavu. Okay. Wabula oluvannyuma lwa gundi Egyptian Kingdom okugira. Then bano ba Ismailites abaava eno Bannabetian people abaava eno mu Saudi Arabia wonna be bajja basengawo kwekola kaakati byaddawo Abawalabu abo bajja buzi. So kaakati Isaaka ne Isimayiri. Isaaka teyali Isirayiri. Era Isaaka teyakaayanirako awo nti kitundu kyabwe. Isaaka n'azaala abaana babiri, Yakobo ne Esawu. Yakobo ye yali favorite, taata we yali amwagala nnyo. Isaaka. Olwaki? Ne Isaaye. Ne Isaaye yali mulungi amugondera ng'ate Yakobo abeera ku maama. Mami's boy. Waki ejo takola Onesawo yagenda n'ayigga n'aleeta ewaka kano kali awo. Isaaka n'ayagala oli omwana omukozi. Yagendanga n'ayigga. Esawo. Isaaka atuuka okaddiwa nga bambi ndowooza ne gundi yali amuyigganya mukyala we. Ng'omusajja bambi n'akanyama kandulu nga mwana yalina okgenda ayigge najja kuba weewuunye omwana taata n'agamba genda onjiggire ennyama. Omwana ye yayokya n'akola buli kimu nga maama ali wali. Tebimukwata. Maama yali ani? Isa yali gundi. Soke kengenda kumujjukira. Kuli ku Isaaka. Isaaka. Rebeka yali wa gundi wa Ibrahim. Ibrahim wa Saala. Ngamba ono omulala gwe yazaalamu bano abaana. Hagari ne Ketula. Then Ibrahim Saala. Then Fuda Isaaka. Yali Rebeka. Kwa tugambe yali omukyalo omulungi ennyo. Yali mulungi, yali Rebeka. Then kaakati ono wagenda okuyigga n'amala agenza okuyigga maama n'amanya nti taata amugambye genda ondeetere ennyama. Agenda musabira omukisa. Taata asabira Esawo. Yali Rebeka. Taata asabira Esawo olw'okuba Esawo yali active ye yali amuyiggira n'amuleetako okulya nga nuduli naawe wonoobeera n'omwana waakulabirira ng'oli omulala tafaayo. Yes. Yamulyege teyagamba Yakobo oyo omwana
Esawu gwenjagala era omwana yadduka olaba obugonvu loyalite yaddukirawo n'agenda n'ayigga abeera agenza okuyiga maama alumise olugambo maama n'alumika nti bagenda musabira mukisa maama n'akola olugezigezi olukujjukujju wano tuyinza kuluyita ki lukujjukujju n'agamba Yakobo genda otte embuzi eri ye yatana yawaka ogireete maama n'agipreparinga mangu awo yafuna agapreparinga naye wali okuleetera Ibulayimu Esawu yapreparinga nga n'amuleetera obuzira Isaaka n'apreparinga ng'oli tannaba kudda n'awa Yakobo n'addira eddiba n'alimusibako wano emisango gye twalivunaanye Yakobo mingi impersonation, personation, fraud, conspiracy to do what bonna baali badde balina emisango egibasibye emyaka 30 abo baali abaana Yakobo ne maama we abaayagala okufeera omusajja ne bamala ne basindika Yakobo n'agenda ng'ayambadde eddiba watuuka eri nti taata ndeese Isaaka n'agenda eddoboozi eryo nga sirya tiddala yeggwe Esawu nti yenze ekitegeeza yalina ne intent ey'okufera wano kye tugamba nti no omuntu waawo kye bayita mensria nti no mensria ne action wa nti omuntu ogenda okukola ekikolwa twetaaga wabadde ne intention oba wakikoze accidentally yalina ne intention n'alimbira dda tiyenze Esawu yakyusa n'erinnya n'aga si yenze olwagamba taata nzize nti yani nti nze Esawu eddoboozi nga mpuliranga n'amugamba nga liringa eritali nti yenze n'asembera n'amukwatako bw'ati Esawu yalina ebyoya ku mubiri agenda okukwatako kuba bamusibye eddiba ly'embuzi bambi Isaaka n'alowooza yeye Esawu n'asooka alya n'amala n'asabira Yakobo omukisa mu bubbi gundi Esawu agenda okujja nti taata nsize nti ate kiki nti anti tiyi bampadde emmere nga Esawu n'amugamba Esawu abbye omukisa n'amugamba tosigazaawo yadde nti gyonna agitutte n'alyoka amufunira yaawo obukisa obwetaliimu yadde obwo bwasikaali ojja kubeera muddu ekitala kyo kyekijja okukuyambanga era Esawu yalimu Edomu kye yakolanga abo Abayisirayiri so ekitegeeza tuddeyo ku kituufu obusika bwa Yakobo yabujja mu ki mu bubbi kaakati omubbi gwe tutendereza mbu ye mutukuvu paka kati babbi kaakati ne tuvaawo amaze okubba omukisa then yamaze najja n'avaamu ki bano abaana 12 olwo Isirayiri etandika kaakati Isirayiri efuuka eggwanga eddonde kiki ekyasinzako okubawo okubeera eggwanga eddonde era ettukuvu bubbi bampe ensonga ki Isirayiri ne Yakobo gye yakola emulonza nti ye mulungi bagituwe kuba ffe tumanyi wano bakatonda baffe wano ebunyolo katonda bakakama kahiru ne baani bagendanga okuwa ono ntino yali favorite bakatonda baffe wano mu Afirika baabanga n'ensonga bakuwanga eiza ekigezo oli n'akigwa oli n'akituuka ne bagamba nti yes gw'oli favorite bakatonda baffe wano mu Afirika bo bakozesanga ebigezo naye oli teyakozesa kigezo yadde addidde ono amaze okubba omukisa ne Katonda n'asimbala yuni oyo bw'olyo ggwanga ddonde obutukuvu bwa Isirayiri buliwa njagala abantu batubuulire mu bubbi mwe muvudde obutukuvu naffe tubbe tulyoke tubeere abatukuvu fe olw'okuba eno mu Afirika tetwabba kyekitugaana okuba eggwanga ettukuvu oli yabba mukisa gwa munne so obutukuvu bwa Isirayiri tewali origini yabwo obufiira bupaatike beesibako bwesibe omubbi yakubira ate gwe babba enduulu Edomu be baali badde n'obutuukirivu abaava mu Esawu kubanga be bamu ku baana tebaliwo baasaanawo baabula kati tebakyaliwo baabayisa bubi teyazaala bazaala naye baabayigganyanga nnyo ne batuuka ne babivaamu ne babwegana obw'Edomu ne bafuuka zimu ku tribes eziri awo mu Siriya Iraani nga naye baali ba Edomites abaava mu Esawu baasaanawo naye nga lwaki so kaakati obutuukirivu bwa Isirayiri bwavaawa mu kubba mukisa so wetukkiriza nti tusabire Isirayiri kuba ggwanga ttukuvu tukkirize tusabire Isirayiri kuba babbi ekyo nakyo tukigatteko bw'oba mugamba tusabire Isirayiri ng'eggwanga ettukuvu mwongereko ate genda mu Genesis olabe okubba omukisa gwa Yesu Genesis bazosole bazimanyi abantu abasinga bonna
Genesis we boogera kuki ku Esawu ne yes we wava era Yakobo olwamala Esawu n'amutwala embiro n'amuddusa n'amugobawo n'amugobawo so obutuukivu bwa Isirayiri nze njagala abanaateekako comment batuwe ensonga eri justifiable erondesa Isirayiri okubeera eggwanga eddonde twalinayo Abasamaliya twalinayo ab'Emisiri era maama Katonda n'alonda waabo lwaki teyalonda ab'Emisiri abaabudamyanga kuba bo baalinanga ebikolwa ebirungi lwaki Katonda teyalondawo ab'Emisiri kuba buli mu Isirayiri yennawo ow'amaanyi oyagala batuwe Isirayiri ekirungi kyali ekoledde Katonda kwe yasinzira agigambe nti Isirayiri yabudamya abeegunde oba yayamba buli mu Isirayiri ow'amaanyi yaddukirako Emisiri Moses yali Misiri yaddukirayo Yesu baamuddusizayo Emisiri Yakobo Yakobo Joseph nani waliwo gwe baddusa gwe baali batunze Misiri yaddukirako Emisiri Solomon yabeerawo ye yawangalirawo ka ye yali awo naye njagala ombuulire abantu abakoze ebikolwa ebyo byonna okuyamba abadduka bonna Isirayiri baggwera Misiri lwaki Katonda teyalonda abo n'alonda mu bali nsonga ki Isirayiri si ggwanga ttukuvu wabula baabyepaatiikako ate bino ebitabo bino ebisinga nga tuzemma ebisinga baabiwandiika bavudde ne mu buwaŋŋanguse Babilooni Abayisirayiri abaju baabiwandiika bavudde mu buwaŋŋanguse ne bajja nga sitole bazifabuliketi nga baziyiiyayiiya bintu biyiiye tebiriiye ebisinga biyiiye kaliko ŋŋambyemu nti nno ku maanyi ge balina aga Katonda be basinga defense system ate ebyokulwanyisa abaali badde kuba luli edda Katonda wa Isirayiri yabakulembe we baali batambula mu ddungu Sinaayi empagi ey'omuliro yabakulemberanga obudde obwekyo bagitulageko ne kaakati ebakulembere n'ekirenga kye kibabikka mu kasana Bayibuli bw'egamba bava e Misiri bali mu ddungu ly'e Sinaayi akasana kangi ng'emisana ekire kibabikkako ekiro empagi ey'omuliro n'ebakulembera lwaki kaakati tebakulembera nga bakulembeza nnyonyi bakulengeza nnyonyi byali biyiiye nalabye kibekola Hezbollah abatukuvu lwaki tebatambula na keesi ya ndagaano lwaki simpagi ya muliro yebakulembera wali ekibuuzo kyo tebyalingayo ekeesi ey'endagaano mwe mwalinga Katonda nga buli we babeera bawangula keesi ey'endagaano Abafirisuuti baagibba Abafirisuuti buli we baagitwalanga nga bafa katugeze obye egundi wano obye ekeesi ey'endagaano e Tanzania ne mugitwala emutukula ne bafa ne mugitwala e Rakai ne bafa ne mugitwala ne bafa mwabagitutte mwe mufa we mugiteeka ku kyalo anti Abayisirayiri gye batambulanga nayo mu buli lutalo kati bano baagibabbako ne bagitwala mu nsi yaabwe nga we bagiteeka wano bagenda okudda abaawo nga bafudde embu Bayibuli egamba naye teri historical source esobola kikugamba Bayibuli egamba Abafirisuuti ne beetamwa ne bagamba muzeeyo oguntu gw'Abayisirayiri ne bagenda bagusuula mu booda ya Isirayiri ntekeesa ey'endagaano tekwatikako Abababilooni baagibba neremu okutayo yadde omu Nebukadduneeza baayokya tempo ne keesi ey'endagaano ne bagibba neebula n'okubula tewali gwe n'omu yafe Babilooni Katonda oyo ali yakitinga ku banafu kuba amaanyi tali yakitinga wa kikaaki ku Bafirisuuti yali yakitinga ne bagiza ku Babilooni lwaki teyakola ne bagiza Katonda batubuulire lwaki Babilooni kitegeeza Abababilooni b'amaanyi singa Katonda kuba keesi y'endagaano ye yabangamu Katonda era omwo mu keesi mwe yabeeranga Katonda era we yabeeranga mu yeekaalu entukuvu e Yerusaalemi baakubanga ebivuga kwaya y'abantu 2,000 n'ekire ne kikka 2,000 gye kwaya gye baayinanga awo mu tempo we bagamba y'abantu 2,000 baakubanga ebivuga n'ekire ne kikka ekitegeeza purezensi ya Katonda yaliwo gisembera ku nsi ne bamalayika mbo ekitegeeza keesi y'endagaano Katonda yaliwo Katonda nakkiriza Ababilooni ne bamubba Katonda n'apirimpya Katonda wa kika kyapirimpya ng'atidde Abababilooni nga wakiragako ku Bafirisuuti ne bafa lwaki Abababilooni tebaafa bigambo bipaatiike biyiyeyiye baali basobola banafusi baali ku Mubabilooni lwaki tebaafa baabutwala bwonna Nebukadduneeza babba ebikompe ebya gold n'ebikopo byonna ng'ebikumi 5 ne babba buli kimu ne bagenda babiriiramu embizzi ebibadde bikola mu kifo ekitukuvu Omuyudaaya talya mbizzi babiriiramu embizzi Katonda yali muli yakitinga naye eggwanga ettukuvu ye Katonda wabwe ow'amaanyi oyo ku Baroomu nga teyakolawo ky'Abaroma nga balumbye okusala tempo yes yonna baagigenda ne keesi y'endagaano n'ebulira ne babula na kujeera bwe yonna baagyera ne balekawo n'ebisenge ne babiseeteeza Katonda kwolwo teyakolawo ky'amaanyi Katonda w'Abayisirayiri yali akola ku banafu si ku b'amaanyi kye bagamba ekyo
Katonda wa Isirayiri yali akola ku banafu kuba amaanyi nga takola. Siriya yawamba Abayisirayiri bonna ne batwala. Babuloni ne babawamba, tempo yonna ne bagyera. Hitira. Kyokka ne keesa ey'endagaano mweri. Hitira abakubye mwabasabi muliwa. Kasozi kankuleke. Olwaliro kankusiibulire wano. Kijimusa kyange kyokka kye njogerako. Fatiso. Ow'emmwanyi, bitooke, n'ebintu by'omanyi nga binene. Kijimusa kino kyekwata. Kyongeza byogenda okukungula, ate nekibiira sitingisa n'ebigijja ne bibeera birungi nnyo. Gende wakisekkaawo emabega w'akatale, obuuze wali bondi. Obagale Nurdin Ntega ngambye zijje wano. Kasaawe kafumira mu kilo 2 mwezi ku mitwalo 7 gyokka. Katwale yonna gy'okatwala. Fatiso. Gende wakisekke mabega, obuuze bondi eri luddawa. Obagambe Nurdin yantumye Fatiso wano. Emitwalo 7. Nze Nurdin Ntege mbagamba tujja kuba twongera okukwatagana emirundi emirala. Gwe olutalo oluwulidde era Isirayiri batuufu tubasabire oba tulina okwesabira.